Vale yajja yalaga nti deposits esinga obunene kati mu nsi the whole world, si mu East Africa, si mu Africa, naye the whole world. Era district y'Ebusiye y'Obuko bonna ekyo kyonna ekitundu okukkirira wansi waliwo ze bayita gold deposits enjazi nga za gold. So tubasaba wakati nga mubeera mu mboozi zammwe mumanye nti ensi yaffe ngagga era mulina okubanga mugoberera ventures ngezo nga ventures. Kati n'ekyensembyayo njagala kusaba abenaale mumanyi mugenda mu kulonda kwammwe. Omukulu akulira akakiiko k'ebyokulonda nkimanyi nti naawe okulonda kuno kukutadde ku minzaani ya waggulu nnyo. Abantu olaba babbingana mu kusimba mugongo. I've never seen it in my life. Nti n'okusimba mugongo kwobala nti kungu omu lutamaguzi babiri tinakuwa abantu abali senior citizens basobola okubbingana. Kati olwo akalu kano ke tugendamu akaba akekyama aka box. Nkana abakatya. If someone can steal from lining up more so in party primary, what about this the secret ballot? Wetulaga je tugenda okubanga tukuba. So tubasaba bannaffe abasinga muli so tubalaba muli so committed mu kubba, muli so committed mu buyaye, muli so committed mu kutemula ne mukole fujjo. N'ekyo ekiseera tutandika okulowooza ku biseera bya Uganda ebyaleero n'eby'omu maaso. Well, but talking about okulowooza ku Uganda ebyaleero n'omu maaso, Mwai Museveni yatongozza n'akozesa ekifaananyi kya 21. Muleete ekifaananyi kya Mwai Museveni kiri kalenti tukoye. Buli mukulembeze w'enaalemu ajjayo kifaananyi kya 21 bye bataddewo bo bagamba muleete ebifaananyi byammwe ebiri kalenti nga bakuteekako gwa treason. Wategedde otya nti kya 20? Ekyo ekifaananyi kya 21 wali omulabyeko Museveni waafaanana. Kya 20 kino kye baleese 21 si 21 21. Ego atalimu NRM ate kati nze simulaba kale oba musajja bamukube ku kafaananyi bakateekeko walaba omusajja we Kenya kye yamukuba ekituufu gwe wasemba kulaba nze namulabye nga ali Kenya nga bamukuba ekifaananyi ekituufu kye bataddeko bulingi ne bwe bateeka state of the nation address nga agenda kutobeerayo mulaba ku TV nga bamaze mumuyita mutya make up teeka mu firuta mu kamera zonna zirina kuba mu firuta. Kamera we baba batotuteeka abakulu b'ekibiina ky'NRM zonna zirina kuba mu firuta okujjako BMP. So tubasaba ab'NRM ne omukulu akuli akakiiko k'ebyokulonda mutandiko okulivayizinga ebifaananyi bye tuteekayo nga twesimbyewo mu labo oba byebiri kalenti. Tukooye abantu okujjanga ne beefuula nga buli kaseera basala emyaka bagisala emyaka wali mu nangamuntu ne basala emyaka mu gazeti kati ate n'ebifaananyi nabyo baleete bya mwaka gwa 21. Ekyo ekifaananyi omukulu w'NRM eyakitaddeyo tukusaba kijjeeyo mangu nnyo. Museveni si bwafaanana currently. Eyo official portrait. Anti-official naye si bwafaanana currently. Ekyo kiba kimenya amateeka. Nze bwe nzija ekifaananyi kyange ekya primary oba ekya secondary ne bakiteeka ku nangamuntu kiba kimenya amateeka. Oba walabye bubi. Salabye bubi. N'ekyo tekijja tumalira budde. Official ekifaananyi ekitongole kigenda kukozesebwa mu campaign. Tekijja tumale bwakikoze naye ekyo kifaananyi kika n'ekyo tekijja tumalira. Ekijja tumalira obudde bye bino bye mwetuumye mu kimanyi maintaining the gains. Protecting the gains. Which gains? Yengombo kubagenda okutambulira. Protecting which gains? Which gains? Okunyweza bye mulutinze. Bibatuuseko. Okunyweza bye mulutinze. Protecting the gains. Oba okunyweza okusibira abaana ba NUP abali makomera. Which gains are you talking about? Ebirungi ebituukirwa. Byebiriwa. Kwa bwo gamba gains nze gains amwenda bazabubbi. Zendaba everywhere this have rooted this country. This country is too rich. No, we are talking about the party of the but NRM. it fell in the hands of looters. Which gains are you talking about? NRM. Are you part of the gains they are talking about? Are you as a Ugandan? You part of their gains? Bana Uganda. Are you part of their gains? Maybe NRM inabi gutobira byetuseko. Are you part of the inner circle? They are talking about the inner circle gains. Ezokulaba nti ennyanja bagigobako bannansi ettaka lyonna baligobyeko abantu okulaba nti abagwira bali more authoritative than the indigenous people. The other time nalabye nga abantu b'Ebunyolo bonna babagoba ku ttaka. The indigenous Banyolos are being chased away from their motherland Bunyolo.
and the newcomers, the foreigners are occupying the lands because they are highly protected with guns and they have money. So gwe ngomba wote wajitegedde. So nagitegedde gains za bagundi baliba ina sako sizaffe. Golina wana ekirombe kya Golodi. Olinawo wana akedi zo tunulira. Olinawo siko ya miles za meka. Ero mu account yo kuliko sente meka. Kati bali babogera ku gains zabwe. You are not part of them. Ngabo wawuliranga nadduli wano nga janga ayogera bingi simanyi bwe twayogera mu Kasaka ne bamubuuza nti gwe ali part of them, you think you walwana nabo wali part of them. Yali nabo. Yali nabo kuki? Gendo olabe enfufu emuliko enfufu emuliko olena akayumba kalimwe yali wa Kasaka olabe bano amayumba ge basulamu agalinga ama hoteli ne zakedi ze balina nga baguze wano ne bweru weggwanga nga almost buli werese yona jotunako yabwe. So kati babogera ku gains zabwe gwenga gwo mugoberezi bwabwe. You ask yourself a question, which gains? Are they good? Are they talking about good hospitals? No. Medicines in the hospitals? No. Good roads in the country? No. Even I told you tourists when they want to tour some sites in the country, they go via Rwanda. Okitegedde ekyo nti eri amakuba amakole kati gwe bakuleeta wano ne bakusitamyawo mbu protecting the gains na kusooka kwebuza which gains are they talking about kuba buli mukulu eyalwana mu nsiko omutunako olubuto lwe lulinga kisero bonna embuto ziri eri era olamba osanga bayimba nsimanyi tukuume ebyama byaffe ebyomu nsiko nobabuuza byamaki. Are you part of them? Gwetolaba security mu gwanga. Which security? Tewali lutalo mu Uganda. Which security? Twakava kuzika mwana we UP wamulabye. I'm talking about war. No, wamulabye. Which war are you talking about? You mean absence of gunshots means nti tulina emirembe. Nsogedde ku mirembe ngambye war. There is no war. There was Uganda kuva ku border mpaka ku border. Tolaba mundu weziseka. Nati kugambye wabate wali lutalo lwaki abakulu batambula ne kajegereze mundu enkochinge. Kajegere. Kajegereze mundu no bagamba nti abasirikali temubakoya mbaleke wakagamba no there is a war. Tewawuli oli aganti Uganda si Somalia. Anti kyenkugambye agamba Uganda si Somalia gendo omubuze ekyamugwako. Yayogera atya? Gendo omubuze ekyamugwako. N'abalala bangi olutalo we ligenda maaso abantu babaka ettaka lyonna bannansi babagobako gwende nakasongolo abe ekigenda maaso. Gende nakase kubibwe bw'ettaka bakeera ku makya ne bazingako ebibanja ono n'ateekawo obukiiko bw'ekimpatiro obutalina kiyamba naye nga abutaddewo just oguumaaza bannansi nti tuba protectinga ku ttaka naye nga one of their gains kubba ttaka, one of their gains kwavuwaza bannansi babatwaleko buli kamu. Katuli mu kulonda batandise eddoga babwandawusi ne batunuulira bannansi nga bakulaba nti omuwendo gw'ojjamu 15,000. Nasanga omusajja ewaffe Nakasekeeyo ng'anywa amazzi n'ebisolo ku kyalo bakiyita Bukakala. Eva Deputy Secretary General w'NRM gwe bayita Namayanja yajjanga ayogera ndese bba wange Lutamaguzi netuuka ku kyalo ekisulako Secretary General Deputy Secretary General w'NRM bakiyita Bukakala kiri wali between Kapeka and Semuto nga banywa amazzi n'ebisolo ng'oluzi lwe balutuuma mbiridde mbiraba nga tebalinawo ka borehole. Nimbalagira nti babasimire borehole nga ne Museveni gye yayiteeyo ng'ali ku Great Trek ye nga bano bakuba bukubi mu ngalo. With this country Uganda without people like Lutamaguzi, how would it have been? Singa abantu nga Lutamaguzi twaliwo mu Uganda yali badde efaanana etya. Olwo omusajja addudde n'abaasoma bonna abasiriwaza leero tokyayawula muntu yasoma n'ataasoma olabiraawo okuliza busi. Ne bagamba nti oyo abaddawo yasoma neweekuba engalike oyo omusajja yasoma nti alina diguli 3. Kati bw'oddira ensi n'oddira nga abaasoma tokyayawula birowoozo byayo n'abataasoma nga ne bannaddiini abasinga mejala abasinga leero batunuulira byanfuna state bye bawa obupajero buno bwe batakebera bulimu obubaasa obwo. Kakati tugenda mu kulonda ojja kuwulirayo bannaddiini abaleeta emboozi zaabwe nti mukuume emirembe nti gyegiriwa gye mwogerako. Kwaffe twali badde tugamba ffe tetulina mundu ya civilians, we have no guns. Mwali badde mugenda mu State House ewa Museveni nga gwe mugamba kuuma emirembe n'abantu mulekeraawo okukwata abaana b'NUP baggali amakomera n'okubatemula. The other day bafulumya akatambi nga ba Edi Mutwe bakireewo
Byaluhanga bonna babakutte mbwe kibakwasa mbo bataddeko mu kulya mu nsi yabo olukwe mbwedi mutwe bamusanga akola military duliru mbungadduka mu jimu nga awese ensawo ku mugongo muwodduka ngo awese ensawo ku mugongo ekyo kikolwa ky'amagye nefe tukola jimu kakati we mubeera mu ggwanga erifaanana bwe lityo nga mulina akakundi akawamba ensi yamwe capturing our state, capturing us economically, politically, socially. Kati nga n'olwaleero abantu abatukiikirira mu bitundu byaffe Museveni abaleeta wano n'abafacilitating nti mugende mukiikirire Buganda tugitutteko ettaka lyayo tugitutteko tugifuge n'ogifuge ewaabwe nga nkusanga ositamye wali ng'oli musajja mukulu ng'ogyeko bano bannaabwe naddala abo abajjano ne beetuuma amannya gaffe ne batubulira muli munda ng'enkusanga ng'oli waawano ng'oli musajja mukulu ng'ositamye nabo mba nkulaba ng'omuntu atalina kigendererwa. Protecting the gain. Which gains are you protecting? Which gains are you protecting? So obuzibu ne theme. No, theme which gains are you protecting? Tasobola ganti theme tayina makulu. Makulu ge galiwa nti gondaga. Abantu tebakyafuna mirimu mu nsi yaabwe wajja wana amakolero gonna n'ogatunda gonna. Minister wo w'ebyensimbi Mayanja Nkanji n'akugamba owaayo amakolero g'otunda zo sente oziteekawa n'atandika omugamba mbu sebabanja amabugo ani yakugamba nti amakolero gaffe ag'eggwanga gali mabugogo n'otunda UTC eyakozesanga abaasoma n'abataasoma nga mu UTC bw'otaba dereva wakiri on'okuba tiketi bw'otaba tiketi wakiri on'oba makanika bw'otaba makanika wakiri on'oba tani boy n'otunda ekyuma kyaffe ekya Coffee Marketing Board ne kigenda e Rwanda omuntu yakolanga mu mwanyi ng'otundayo wali n'ofuna akantuko n'otunda banka yaffe yalina buli branch mu Uganda eya UCB n'ogijjawo n'otunda banka yaffe Cooperative banka ya Vegas n'ogijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekyali kikola bulangiti Uganda Blankets ekyali nga wano mu industry n'okijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekya Dunlop ekyakolanga emipiira ekyo n'okijjawo sente n'ogitwala n'ojjatunda Uganda Machineries eyakolanga emitayimbo ya government n'ogijjawo n'ojjotunda Uganda Hotels ezalina branch mu kitundu kya Uganda nga jiwa banansi emirimu n'ogijjawo n'otunda Produce Marketing Board eyagulanga ebirime ku bantu n'ogijjawo n'otunda Foods and Beverages n'ogijjawo kakati ettaka lya government lyonna eryalinga ku bitongole ebyo ne mulyegabira n'obugagga bonna obwaliwo ne mubwegabira kati ng'otandika kutugamba which gains are you talking about? Ebyo byenkubuliddeko bye bitono nnyo kubanga omukulu ono ateekateeka n'okutunda national parks zonna eziri mu ggwanga. Kati nkugambye nkusuubira kwogera with the facts. Wenzijjanga wano onnyanjulanga titukyazizza Honorable Shadow Minister of Lands Lutamaguzi Ssemakula ekigambo honorable amunote honorable councillor I'm a member of parliament. Wochimanyi nti n'endagaano z'amafuta zaakolebwanga za kyama. But bw'obeeranga gwembaka wa parliament nga bw'oyogera honorable kituufu oli you should speak, you should be objective. N'otunda Crocodile company yaffe n'otunda Yujiru n'otunda Naitiru nkumenyere kinkuleke ky'abasajja bano kye batulekedde ennyanja n'ogigobako abantu baffe abaavubanga ku makya ne bajjayo ekyokulya buli wali ttaka lya gavumenti lyonna kati wano twalaba enaggulu nga bagobyewa abantu baffe abadde babeerawo abanaku mubagobye mubasengudde tugenda kuteekawo enanka kati ebakola nga bafoominga bu company obw'abatabani baabwe n'abantu baabwe nga bajja beegabira ettaka eryo kakati olwaleero ngamba which gains are you talking about ng'ogyeko obuwondo buli obuli mu kulya obuli wali eri ku source abantu ebitundu by'eggwanga bonna bafuuse momboze internally displaced because of massive land grabbing. You came with grabbing of land. Kwa twagamba abantu bafengo lutalo luwedde abantu abali mu lutalo lweruwero bababuuza nti abakyoli bazzeeyo ewaabadde balwana abasoga bazzeeyo ewaabwe n'abaganda bali waabwe mwe mugenda kuddawo omukulu n'agamba alina okugabira abantu be bano abajja mu lutalo refugees abalwa lutalo lweruwero talina okubawa ettaka lyaffe kati wano balimazeewo bambuse muli omu mambuka abantu b'ebunyolo bali mu kukaabadde banyolo people suffering from their land because of oil. Nengo omunyolo tusanga bameka aba benefit nze mu mafuta gaabwe. No aba NRM bali mu kuwoomi ngogambye tebina makulu ebyo. Tebina makulu ebyo mugende muri meru monde wamwe. Naye beterezeza the organizing themselves to win next year's election. Tewali kyakwetereza. Naye kyatandika namwe mwe mwatandika ne mukola ki ne mutongoza official portrait ya Mwami Kyagulanyi. Nabano ne bajja ne bakoppa.
kati nze nkugambye ndi omuntu yenna bw'obanga olina essuubi ly'osuubira mu Museveni okubaako kyakukolera mu budde buno oteekwa okubaako ekikyamu ekinene ennyo olaba olupapula luno lwa gavumenti olwaleero olwabukedde olaba abantu emmere yaabwe gye babasaayidde yonna ogiraba kyekifaananyi ky'abana abasajja ab'enaale Uganda bwete bwefaanana tewabeera akakonseeri disorganized ku bannansi nga Uganda ate bano abasajja bakyawa bannansi bwotasanga ddagala mu ddwaliro amakubo gaafa amasomero tegakyategerekeka omusomesa wamulekawo wa polisi wamulekawo omusirikale wamulekawo ani ayenyumi omusuubuzi omukaabya nalabya abasuubuzi n'omusolo simanyi engoye bazipima mu kiro wali olabya ensi yaabwe epima engoye mu kiro okuba omusolo kati bwemba naleese ekipale nga kiyulifu ekyomuvumba ng'era onzijjako omusolo mu kiro nga sigenda kwegamba kigenda kukolebwa kitya kino kakati tuli mu crisis kati bavaano kakati tudiiringa na lukokobe political lukokobe kyeki anti lukokobe lugamba teruvaawo mbudwe luba lwolinda amasavu mbusimayi luddira enjala neziruteeka nerukwerippako nerusonseka nakuleeta amasavu mbolukokobe lwagala nnyo amasavu buno olubudabuda mbulya ku masavu wano bwesobola okuta omuntu kakati bano nabo bafuuse lukokobe naye ffe twagala kwashuwalinga mu bannansi babamalamu essuubi mbu Museveni Katonda yasimba enjala bweti nalabye ne mukwano gwo gasumba gwokyaza wano ng'agamba mbu bo simanyi bagenda kuwagira Museveni nekituufu yagambye mvumye yagambye atya Abanyarwanda oba abavandimu mu Uganda bonna bayindosinze mwami Museveni kukyabakoledde kakati singa wabaddewo eggwanga eddala ne livaawo ffe nga ab'eggwanga gundi tugenda kuwagira Kyagulanyi. What would you have heard from people? What would have happened? Anti ali kugambye bano owagira obujayo oti eggwanga nogaffe tuwagira gundi mwe muva mu kitundu ky'eggwanga abagamba nti mwe mutongoza Museveni mumutongoza ngani wano muva mu kitundu ky'eggwanga tumanye ti abantu b'ekitundu ky'ejindi bazze wano ne batongoza Museveni ani yakugamba nti oba wakira omukulembeze omuwagira ku lwa ggwanga so ebizibu ebiruma abantu mwe bantu mwe ebizibu ebiruma abantu si mwe muluma mwe mulooza mwe kabaliwo mu ggwanga tulina abalundi wano bangi ndozo kimaya abalundi bangi bonga tebavaayo gamba tutongoza gundi tulina abasudani bangi wano tulina aberitria bangi negwe lwaki olooza bano bagashumba besukkulumyano mu Uganda ova mu kitundu ky'eggwanga kubanga tumanyi ti abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera zanyirako otandiso tuzo obukundi wano mu Uganda bufenga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngani ewamwe ruddawa kuba abasoga balina ewaabwe abakyoli balina ewaabwe abaganda balina ewaabwe ewamwe ruddawa osinzire wano mu nsi yaffe otandika okugamba ffe nga ab'eggwanga gundi tuwagira gundi golaba kikola sensi ekyo kikwatagana kitya ne protecting anti kyenkugambe zezo protecting gains z'abalize baliko teziriiwo naye batugamba amakubo bwogatunulira at least ngawa mpayo ngagaliwa gojjeko mu Kampala ngawa nanti mbulya gwe osooka kulikwata wamwe ruddawa the other day nali mu park Maction Falls nga makubo gonna tambula butambuzi kati ne mwe Museveni asiba kugamba nti amakubo agagatta Kampala ku border za Uganda zonna ku border za Uganda zonna gali gati agagatta Kampala for example Kampala kitegeeza Uganda Uganda Kampala is connected to borders by good roads amakubo ebitundu 85 ku buli 10 simakole naye omukulu yeewola sente mwali mwebuuziza mwenga bannansi ti sente mwami Museveni zeewola aziteekawa nga n'olunaku lwajjo beewoze euros milioni 27 muzigenda kukola makubo wali weewunyiza gwe wamwe gyolaga bakubuulira zino mboozi zaabwe gwe wamwe gyolaga olaba y'amakubo amakole kuba mwe muwa omusolo naawe sente ezimbeezaawo ng'omubaka wa palamenti utamaguzi mwe muwa omusolo ne Museveni sente ezimubeesawo mu State House buli kamu konna sizize mwe muwa omusolo mwali mwebuuziza nti twewola ate bannansi ne babayinika emisolo ne batuuka n'okwekalakaasa sente ziragawo eziva misolo nga buli woolaga wafu gwongamba Maction Falls naliyo mu Maction Falls olabayo amayumba ameka agaliyo
kyenkubuusa gwe kyagala okungamba enkobe eziri eri ze bakolera amakubo ffe enkobe zitusinga okuba n'omugaso mpaayo abantu amayumba ge wasangayo Murchison Falls kubanga nze mpitayo eyo ombulire eri amazike mbu gye bakoze amakubo nze kyoyagala okugamba ezike linsinga value nga munansi nti gwe gwagende Nakaseke ne bwoba tolina wotambulira wakole kasite eri amazike wakole please wali wajja dda mu nsiike eggwanga lino lyali badde lyanunulwa. Museveni had no competitors, he had pretenders in the competition. Mu biro bino bye tulimu batwaina Dr. Kizza Besigye bakubya Dr. kati nkugamba mu biro bino mu biro bino Museveni abadde talina aba competitors mu biro bino abadde ba hypocrites abadde ne banne be assigning okubeera side eno era ffe tubadde hashi nnyo gye bali abamu ne mulowooza nti no tubawala na individually naye twali tubagamba to act principally kubanga Museveni has been very lucky nti yekayo omu ku bakulembeze abasanga bannansi nga babongoota ne babakira ddala. When Museveni came to power yasanga people were snowing and they slept. Era kati mu biro bino yakozesa omukisa ogwo Museveni mwamuwa obudde bungi yakozesa omukisa ogwo okwegaziya mu buli kimu neyegaziya mu byobufuzi neyegaziya mu byenfuna ne mu mbeera y'abantu na creating his own opposition naddiranga okuteekawo okulonda nga si kulonda naye nga ateekawo ekyefaanaanyiriza okulonda nga kati bwe mulaba bwagamba kuba ku mulundi guno why is so much worried adiringa n'abantu kati abamutegeera kuno kwe kulonda kwosanga president nga agenze ne mu kirombo okunoonya akalulu inkambeti atambulira mu birenge nyange akiridde mu kirombe abuuza owayo ufuna mmeka mu butalajja mujja musanga nga akutte n'eddobo ku nnyanja nga ayimiridde waliwo balobera kasulubana naye nga ataddeyo eddobo mujja musanga nammwe abookya amanda nga akomyewo mbwizi pretending to be part of you kyeyajja nakyo mu 1998 bwe yajja wano mu 1998 he knew what the population wanted era he was a people's president by 1986 yali president w'abantu naye kati yafuuka president wa kakundi president wa gwanga nati nkugambye kyenkugambye nti luli we yajjanga yabonganga nako ku kkubo nabongako naye olwaleero we bakulaba ozemberedde beekyasire bakubirawo emiggo yagala kutuga mukulu anti nkugambye abongawa bamala kwaza nandaweya ne bagalo jijjamu n'engatto ne bagaa kati mubongeko naye luli by then yali atambula ne Sserwanga najjayo omukono awubire ku bano namugamba ki we bajja kukuba abasajja gati no kati nazizza musango ki kati olwaleero ne bw'aba atambula mu bitundu gy'anaalaga zonna enguudo bazijjuzaako amagye paka wanaabeera n'enguudo eziridanyeewo ne batandika mundu z'enjegere eyo waggulu ku miti ne baddeeyo nomuga nti n'obabuuza nti mufaaki Ange Adam Kungu ndine Honorable Lutamaguzi Semakula mbaka wa Parliament wa Nakaseke South era nga bolaba Honorable abavuganya litu abakona okatini abagala ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga gye bayingidde bibiri entebe bajagala ganti wano wetuli eyo mediocracy ngiraba nene nnyo mediocrity mediocracy nene nnyo eyo buli kapera avudde babitadde mu bakatemba abantu bakapere waliwo yajidde jo ku buyungo kati tulaba ngo yabakapere agamba yayagala yalengera Uganda gye ino okulaga sekanyolya omulala yajjayo yegayagaya n'ekichapati awo bwe yemugira nti nga banaye enseno Uganda katemba tujja mulaba those are the new normals ndi kati abuli omwagambe eggwanga linasobola oddifuna nalaba mutabani muganda wa Museveni nga agamba waliwo statement gye yakoze muganda wa Museveni gwe bayita
Nzeire yagambe nti waliwo statements enebo mbasi kuwagira jokola nenjikiririza yagambe every fool today who gets money thinks he can be a president of Uganda. Buli muntu afuna sente nti can be a ruler, in fact can be a leader. Abamu kubante bayina sente bazi no ye agambye nti buli muntu every fool who gets money today thinks he can be a leader anywhere. Kati Museveni yabaterawo ekintu nti politics is for the rich. Okitegedde? Kati banazo bakizudde nti politics is for the rich, you are supposed to spend money. Ne baga katugende tubyonoone nafa abatalina kye tulina. Tugambe we can be presidents. Basobola n'okuwera ebitaano. Kubanga ne regulations ziriwo ezali badde zikugira abagenda okukolera wali katemba waabwe teziriwo. N'ekirala ke kamu kukobonera akakulaga nti bannansi baweddemu essuubi. Anyone who can be a president of this country. Ono yali akugamba mbwe kyamufuulo w'ekitalo mbu lwakuba ye yalwana mbu wa kitalo nnyo. Kati ekyo kidi mystifying Museveni byabadde ataddewo nti okufuuka president olina okubanga omanyi omundu, olina okubanga you are supposed to be too rich, you should have rooted from somewhere on the country. Kati ebyo abantu bebibaleeta nenga mube mubalaba olw'okuba nti nammwe eggwanga lifaananga bwe bifaanana mubawa attention. Don't give them any attention. Mubagambe tukulengedde ojjidde ku buyungo ze kuwanula mapapaali oze kubba fene kubanga ebyo wanulira ku ababbi b'omukyalo baba nayunja amatooke go kubba ajira ku kayungo ko tasobola kunotisinga bigere bye. Kati ebyo olaba buli omu akatembo mula yajja n'akagaali ng'ebigera bitadde eno ku kengere. Everyone alina okujja okulaga wakakiiko k'okulonda nti there is a lot of unseriousness going on in this country Uganda. Naye nga of course kwabo ne bawera ebitaano n'abamu takwatangako ku miliyoni 10 abamu abazaawo tazikwatangako mu mpeke ezimu ku request gugundi ku requisitions ze bakwetagisa okuba head of state okusandinga bukadde abiri. So nabo bajja akakiiko k'ebyokulonda kafuuse nga national theatre. Ojja kusangawo bambalanguzo bani bonna bazaawo okukolerawo katemba waabwe. No one cares about it. Kati mwe mulina okumanya okwetereza. Do you think ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga bakitwala serious nga kyo? Nanti kati buli omu akulaga nti asobola okkikwatamu. Ojja kulaba waliwo najjo okugira ku boda itaba boda babage mu mperekere ko. Era yabaddeyo. No akagaali ajja kujja, omu kiromba ajja kujja, Mochi Wamanda ajja kujja, because the country feels unrepresented. Buli muntu yenna wali alaba nga takiikiriddwa. Buli omu takiikiriddwa waliwo tafiiriddwako. Everyone feels unrepresented. Bano bali eno bagamba mbu basekiwalinga gains zaabwe. Bo abaka kundi kali. Ne buli muntu wayogera ku akazu. Olwembo afiringa unrepresented mujja kulaba bangi nga bagenda. But of course they are only the kastanda aba wafenga jeyo in Papula His Excellency Kyagulanyi Ssentamu, the rest sagala kumanya. Kubanchi maine state abamu ye ba sponsoring. Ane wonya no mwami Kyagulanyi. State sponsoring obubina bungi obobonna obola bobusinga. Ne tukuweyo jangoza nyire wali eri. Kati ni kesi mwe muzira ne mugamba nti akakiiko kulonda kalambi katekewo okulonda okulambulukufu. Nga buli obubina babugamba ndaba wajja Empapula jangu tukuwe sente ogende wesimbewo. Museveni kyali alwanirire nnyo kutukyayisa kulonda. Twenyiwe ebyobufuzi twenyiwe okulonda naye twamugamba era tukyayinsistinga nti okulonda ne bwana akuteeka ku Bermuda Triangle ogimanyi. Mbagamba muteri kigendayo ne kikomawo. Ne bokuteeka okulonda ku Bermuda Triangle ng'obululu gye buli tujja kugendayo tukole ekyafaayo. Nti mu Bermuda bw'ogenda todda naye bano baagenda ne bakomawo n'obululu. Good. NUP finally yatwewunyisiza yegase ku iPod finally. NUP finally agrees to join. No. Chiri wanu mu popular oyo ye Red Pepper omupya. No, popular new vision. Vision ye Red Pepper omupya ye tabloid. Komutwe omukulu wano, omuko omukulu NUP party finally agrees to join iPod. Ngawa mbulira ndagawo statement yawo nga NUP ejoininga. Oyo political bulingi wabo. To make you confused. Kankuyambe kwa NUP has agreed to join iPod but with raft of conditions. Etando kwa kakati gwe tola banti ya Red Pepper omupya
Awakyaliwo amawulire ge bawandiika ag'amakulu ng'ogyeko okujjajja tokususuta okutambuza propaganda gw'otaddewo but with the condition Mutamaguzi asazeewo okuwasa but with the condition naye ate ng'eri otaddewo Mutamaguzi awasizza mwetemulaba ezo amawulire kati tewakyaliwo omuntu awandiika sensi ng'okolera gavumenti wandiza omutwe Mutamaguzi avudde ku lujja naye ate munda n'ateeka but with the conditions gwe batokiraba abo be bamu ku balwendi paper abavubuka abakoleranga lwendi paper ne kamunye nani be bawandiikira omukati kubanga naye nkugambye ngo amawulire substantiate nze ndi member wa NUP NUP tesobola kujoininga ekyo kivandulo bagitaddeko condition era sente ziri wano simanyi kati twafulumiza 11 billions bamawe emimiro ne gyekuba kubana buno obubiina bino obuli state sponsored kakati ezo billion 11 ebibiina ebiri registered already bwe biba bigabanye kuba bagamba bagenda gaba equal proportions kati buli kibiina kiba kifuna milioni nga 4 ndinupu yewadde olwa milioni 4 please count nti kati state ekintu ekimu abasajja bano kye bakugukamu ekibalemye okumanya ebbanga lyonna bakuguka mu propaganda era propaganda yabayambako nnyo okuwangula olutalo lweruwero buli kye bakolanga nga bakissa ku Obote ng'ate nabo balina emmundu we basanga nga abantu bakubenga olaba Obote yabase ngo babuuza nti nemwe mulina emmundu kyamwe zikuba nkima naye mbw ate balwana kakati bo bano abasajja kye bakugukamu era namwe ekibatuusizza wano ofaanana eggwanga nga erifaanana nga temukyategeera kiki kye tuzaako bakuguka mu kye bayita state propaganda state machinery ziweerwa sente nyingi nnyo okuspreadinga propaganda kati gwe naawe bw'osomako omutwe naddala wano bannansi tebasoma in details basoma mitwe kati era ojja kusanga eyo nga bavuma musajja atuse ennyonyi buli naku otusiriwazayo kumbe oli akugambe but with the conditions gwe conditions zewalisoze okusoma olabo ba state esobola obukwakulizo obw'okuta abasibe bonna abali mu kkomera owulira sebo n'oba okuddira iPod ng'okuteesa kwayo kwa mulujjudde si lwa mu kisenge kya State House ng'omukulu aoteesa wali bwakwata ku kakutiya ka $, bwakwatakwatako wali nti owaaye mawo kano tokalengedde wano. So you should always read the news in details era obuuze who wrote the news and for who and why. Kwemwe bannamawulire mutera nnyo okkozesa ze bayita 5Ws. Who ani 5Ws and H where ekifo place when obudde so temusobola ekyo tekiriiwo naawe. Good. Finally abasuubuzi bakkakkanye they called off strike olunaku olwajjo bwasinkanye Ssaaba Minisita wa Uganda n'abasuubuzi balina ensonga abasuubuzi balina ensonga babajjako omusolo mu kiro ate nga mungi omusolo mungi wano mu region omusolo gwa Uganda gwe gusinga obungi omusolo ate baguwa tebalaba kye gukola omusolo tegutambula in proportion with service delivery amakubo gafa amalwaliro temukyali ddagala amasanyalaze ga buseera ate gabeerako kiseera abasawo tosasasula bulungi abasirikale b'amagye tobasasula bulungi basula mbiyumbayumba abasirikale ba polisi basasula bulungi bali mbiyumbayumba kati abantu beebuuza bo bano boobinika omusolo gwo gukola ki weewola buli kasondo okeewozeemu sente zo ziragawa abantu tebaganangako kuwa musolo n'ekyokubiri obutali bwenkanya gw'okutta ebintu by'omusuubuzi wali eri kubanga wano tubadde nga tulina ng'Abanyarwanda basuubula wano abava e Rwanda Abakongo basuubula wano abava e Kongo nga babeerawo bayitirivu Abasudaani ne bonna badduka kubanga it is cheaper to trade from China directly than trading from your neighbor Uganda. Pona ajja kuteekako omusolo noono omusuubuzi omuteekeko omusolo gwensi yawajji wali olabye gye bapima omusolo mu kiro nti kati engoye zireete tuzipima mu kiro kuteekako omusolo ne bakulaga nti mu region ogwa Uganda it more than quadrato the costs. Rwanda eri wansi, Tanzania eri wansiko, Kenya eri wansiko, zino zonna ezitole naye ono n'agudumula kubanga gwe wateekawo
bazakayo bo abajja bo kusoloza obusoloza ate nojoga bannansi nti bano ba fake investor bojjuza wano betutategeera kuba babasasula sente mu kakundi kamwe kemuyita akazuuka mmwe babasasula sente nojoga nti boba wa tax holiday naye omuntu waffe Nakaseke alina akaduuka akalimu obunyebwa akalimu ki buli kaseera n'omuggalawo musimayo musaba trading license omwana ayiyo okutunda obutambala ku street omugobe ekiro n'emisana abamu n'emmotoka ne zibatomera n'osanga nga buli kaseera musimanyi KCC ebane bakutte simanye ba roundings up nga waliwo ne ba politician abali awo ku KCCA abatasobola kugamba KCCA nti lwaki okwatanga bannansi omanyi bwe bakwata KCCA nga balina ekkomerali abwe sebo balina ekkomerali abwe bakuteekamu emisinde mbunga mangu ago bakutwala eruzira n'obonyabonya bannansi naye nga abagwira bali wano beeyagala obuli mulimu obwalikolebwa bannansi bonna obuwadde Abachina simanyi abayindi bali muno basala nviri simanyi batambuza eyo mabafu simanyi batambuza makansi batambuza ki gendo labe ekiri ekabalagala kansanga bannansi bagobye mu kibuga banobo nabaze obuduuka bannansi bali taddengamu ebyabo bagobyemu bagenze n'eri otandise okubalumbamu nosanga bannansi nga bapangisa akaduuka buli omwali na mwakasa balinga 10 it's not because nti tebasobola kubba ne basalawo obutabba bakole kati go balemesezze ensi yabwe ategwe nga byofuna obijja mu musolo tewali kyofuna kululwo wabula obijja mu musolo nodira gwe wali webunyiza lwaki buli akola mu URA ne bwaba mwavu nnyo alumale mwezi gumu agaggawala lwaki bagaggawala anti babasasula nnyo baleke kubba neje bakoma okubasasula ennyo ate bannansi babatadde kuninga temusobola abantu aboolubatu kututwalako nsi buli kimu mu kitwale mutubinikeko emisolo mututwaleko ettaka lyaffe emirimu mwagifuula gyammwe ate okomewo n'omusubuzi otandika okumuwamba nga kati wenalebe bakutte nti babatwala mu kkomera okwekalakaasa it's right kasitanga baba nga kyayogera gyekiri noteekawo obukiiko bw'abasuubuzi naye nga tobuwuliriza gwe akuŋŋaanya omusolo lwaki totuula n'abasuubuzi n'otuula n'ababaka ba palamenti ne mwebuuza kiki ekiviirangako abasuubuzi baffe okwekalakaasa kuba wano tewali muntu aganye kuwa musolo naye omusolo mungi nga naye bwe bakikubuulya okiwuliramu gaziya taxi base tax base tegeze ebivaako omusolo bigaziye naye nga ate tobinika buli muntu musolo nga bano benalabye ababadde wano bateeka ku kino ekyomwala ekyabagundi nga bakiteeka ku nuupu kakati bwe mubeera mu kibuga muli omu stakeholder kino ekibuga kyaffe si kya Museveni si ky'abantu babajjamu abalowoozezza nti bwe bazzeemu ne bafuna ssente zino ze bafuna ez'endola n'osanga nti omuntu omu yabbye obuwumbi 5 ne bamuleka ne balowooza nti eggwanga lifuuse lyabwe aboolubatu ffenna omuntu n'omuvubuka oyo gw'oyitako avuga boda anywa amafuta agavaako omusolo owulira sebo omuvubuka oyo gw'osanga atunda obutambaala alina gwabusubulako mu kikuubo omuvubuka oyo gw'osanga ng'atunda fruits naye alina gy'azijja era awo omusolo kati mwe bwe mulowooza nti mwe naddala mu abasajja abaava mu nsiko z'eruwero nga muli baavu ne mukwata eggwanga lyaffe ne mwegabira buli kyabugagga kya ggwanga ne mufuna ssente empitivu ne muleeta baggalofuleni bamwe bakazi bamwe ab'eŋŋanda zammwe ne mulowoozesa ne bano mikwano gyammwe ne mulowoozesa bannansi nti bo balina kubeerawo kutuntuzibwa ekyo kiba tekikola era with time nze sisobola kuvayo nenvumirira musuubuzi kubanga naffe ababaka ba parliament bayitawo emyezi 2 nga tebabawadde musaala n'owulira amaloboozi naye nga tulina okumanya nti sente ezikusasula gwe honorable yali badde avaayo n'olwanirira abantu abo ziva ku sente z'abasuubuzi okwerekereza n'ekirala waliwo obukundi buno obutawa musolosebo obuli related kubava mu nsiko musimanyi oyo mukazi girlfriend wa gundi yalwana simanyi omuwala wa gundi oyo talina kusasula bana abatone nnyo ne basigala nga basasula omusolo omuyitirivu twali badde tubahonalinganga all the time abantu aba abatone nnyo abayiwaayo okusasula omusolo oguddukanya eggwanga oguvaako sente ezikola amasanyalaze omusolo oguvaako sente ezikola enguudo omusolo oguvaako sente ezisasula Museveni n'akakundike omusolo oguvaako sente ezisasula Lutamaguzi ne babaka banne mu parliament ne basipiika omusolo oguvaako sente ogusasula amagye omusolo oguvaako sente ezisobola okuba nti nno ntizigula eddagala erigenda malwaliro wewaawo tetulaba wajje liraga eddagala eryo twali badde abantu abo tubasalutinga buli ku makya ngera bule babanga boogedde twali badde nga tubawuliriza nnyo kati singa ne parliament yayise da special meeting kochi ku musolo lwaki abantu beekalakaasa
tulina committee ya finance gwoba osobola okuyita omuntu kubye mwanyi lwaki tomuyitanga abasuubuzi bekalakasa Saba minister nsonga yaziyingiddemu ababaka abava mu Kampala bali badde batadde dda speaker ku nninga nga bamuwandiikidde ekiwandiiko saba minister talina maanyi saba minister gwe bakuba n'empi mu bululu saba minister gwe bakuba n'empi ne bamutwala entyajo yaba n'amaanyi oyo Tane yenyigidde mu bubbi bw'obululu ate yenyigira yanti yabamukuba empi mu bululu saba minister wawa gwe bakuba empi oyo nolowooza nti akyali n'ekigenda maaso ngali mu bululu eri naye agenza bbe nze nawulira ayogera nti baali bamusse anti nenti yali agenze mu byakubba bali bamusala bamukuba empi prime minister mu kalulu Prime Minister w'eggwanga nga ne wenyigira mukubba kwa mukusimba mugongo gwe wenyigira mukubba obulubu okusimba mugongo Prime Minister w'eggwanga yali badde ekyokulabirako wano mu Uganda bwe bakuzuula ng'oli mubbi ate bakuwa political position museeze bweru bakuzuula nti olimu obubbi you either resign ekifo kyo oba bakutwala ne mukomera tewabitegeera bulungi nze nabitegeera yali mukubba bululu ne bamubirayo yagamba oli yali akola effujjo ate ye yali yesimbyewo je yagenda je bamukubira empi yali yesimbyewo mu butongola akitongoza weekend ya kubiri yagenda akabonero lusaniya akabonero lusaniya luliko kibubala ko oli musida cyalabe bintu bingi nga Buganda winchi common man ekibina kyo muntu wa bulijjo naye wadembo nejukira kino kyakajanga PFF naye wadembo tekawo era n'okudduka n'agenda mu iPod laba PPF nayo iweri mwekati kiri eri mwe kubanga ffe batugamba ebintu ebitalina makuto bimalira not PPF but focus ya ffe si yabano bakola PFF People's Front for Freedom they make their parties is not a crime ate waliyo ne PFF akabonero kabwe simu alo then waliwo DF eyo yakabonero muti ebina bine mmeruka ku opposition mubalaka ki nze simanyi nange sijja kugamba nange nkera kumacha nendaba ndio nataddewo naye ekike noli ataddewo ekike however era fete tubimalira ko budde focus ya fe ya kulaba smooth transition ya kutunula how are we going to manage the protest vote. Protest vote is not about ngabwe mulowooza tugenda kwekalakasa tugenda kugamba gwobadde okulira akakiiko k'okulonda are you safe byolangiridde ne yali abaddeko akakiiko k'okulonda osobola omuleka mu Kampala muno n'atambula oba musazewo kuyita eno no tewali kuyita eno oli bwakubeera n'ekibiina kye it's not a crime ekibiina kibeera nga bw'oteekawo essomero kutandika 2026 tugenda kutandika okutereeza Uganda bannyini nsi bagenda kujeddiza mu mwaka gwa 1986 olutalo nga luyinda abanoonyi b'obubuddamu beetaba mu lutalo ne batuwambako ensi yaffe kakati olwaleero tukugamba kana akaluke tugendamu I am not a fool okuparticipating nga nkimanyi nti oganya okuteekawo electoral forms I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti n'aba media bulijjo balanga results nengo babuuza muzijja wanga internet teriiko I am not a fool okukagendamu nga nkimanyi nti owakakiiko k'okulonda is totally partisan. So you're not going to participate? Anti nkugambye nkagendamu. But the partisan electoral commission has been declaring you Rutamaguzi as a winner. Baze bakulangira. Kirogenda msane cha kusana. Nchimanyi tozonangirira. Na yakaluke mpimvandirwa. Yongereza. Mvandirwa. Emmere bweyike mvendirwa ne bweziika wanzine kati tukugamba gwe akakiiko k'okulonda tuyingidde wano bulijjo olangirira ebitaliyo nawe yalangirira ne bakuggyako you are not also safe.